Kino kye kizimbe ekyatikuddwa Kasolya namutikwa w'enkuba yatonnya ku kyalo Kahendo Lusele e Muhocha mu disitulikiti y'e Kasese wiiki ewedde. Ekizimbe kino kiriko ebibiina 6 abayizi 114 aba Kabirizi Primary School mwe basomera. Olw'embeera eno abayizi mu kiseera kino basomera mu luggya lwa ssomero lino era n'abasomesa bawaliriziddwa okugatta ebibiina basobole okubasomesa amangu. I think we shall be joining the classes that are affected with those that are not affected. Of course, you cannot teach 2 classes in one, so it will affect the learning. Abakulu era basazeewo nti abamu ku bayizi bajja kutandika okusomera mu kkanisa eriraanye essomero lino. We are going to agree that we have these pupils being taught in a church, a nearby church, and also as per now what we are going to do today is to have these lower classes taught in one classroom. Olw'embeera eno abayizi abamu batandise n'okwebalamu okusoma ng'oggyeko ebizimbe n'ennimiro mbadde muva emmere y'abasomesa nayo yayonooneddwa. The food which we have been getting for the last 2 years have been supporting the staff. We have been only buying cooking oil, salt, beans for the staff, but much of the food comes from the garden. Baluku kati asabye abantu babadduukirire basobole okuddaabiriza ebizimbe ebyayonooneddwa. We estimate that the school needs around 7.5 million shillings that can take up the cost to repair the house. Kyokka bino we bijjidde nga n'abalondoola embeera y'obudde mu disitulikiti eno bagamba nti enkuba esuubirwa okweyongera. Isolated light rains which are expected to lead to the onset of the seasonal rainfall around early to mid September. Peak rains are expected around mid-October, and it may end around the November to early December.